Sabiti eyise omuyimbi Cindy Sanyu yategeka ekivulu nga kino kyali ku Lugogo Indoor Stadium era abantu abawerako bakyetabamu. Newankubadde nga kino kiri bwe kiti naye era tewabulayo basiibuka mpisa nga baakasuka obucupa ne bukuba omuyimbi Moses Sali amanyiddwa nga Bebe Cool. Guno si gwe gwali omulundi ogusoose nga amayimbi abakkiriza mu kibiina kya NRM bakuba obucupa. Akabondo kano akalabika okuba nga kabadde keetegese nga kamwesunga katandika okukasuka amacupa obucupa bwa plastic n'ebirala disposables ebibadde bimaze okukozesebwa. Of course omuyimbi Bebe Cool yasobodde okweyongera mu maaso nga bw'ayimba. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Uganda Fred Nanga ategeezezza nga bwe balina abantu 11 abagambibwa okubeera nti baakuba omuyimbi Bebe Cool obucupa era nga bano baakuggulwako emisango etali gimu okusobola okulaba nga ekikolwa nga kino kiyimirizibwa. Ate tugenda kuddayo n'emabega tulabe oba ke kabondo akazze nga keenyigira mu kukasuka obucupa enabugabo oba Freedom City n'okwenyigirayo. So Fred Nanga era ategeezza nga bwe batunuulidde okunoonyeza ku lwaki omuyimbi ono yakuba obucupa era nti ebinaavaayo byonna baakubitegeeze ggwanga. Naye nga ekikolwa kino nga poliisi tukivumirira kubanga abantu bagenda okwesanyusa mu ngeri bweti jjukira twakyogerako emabega era tubadde tuludde okuvaayo n'okukkiriza ebivulu bwe bityo okweyongerayo mu maaso okutuusa abategesi bwe baatulaze nti beeteefuteefu okulaba nti abakasusi b'obucupa tebeenyigira mu bivulu byabwe. Ono era akoonyeeko ne ku bigambibwa nti kyandiba nti omuyimbi Bebe Cool ayagala buganzi awamu n'ebigwa mu kkowange eryo. Bwabadde butambi nga buva mu byuma oba recordings ezaaliwo ogwolwo ku stage. Tetwasobodde tesigamba nti twazibase ku butambi bwa social media net. We got them from the recordings ezaaliwo ku stage era ne buba nti bwe bwatuyambye bugenda okutuyamba mu kunoonyereza. Tetusobola kugamba wano we tuli nti oba kyesigama ku nsonga za byabufuzi oba kuneneŋŋana wakati w'abayimbi oba bukyayi wakati mu bantu. Oluvannyuma lw'omuyimbi Bebe Cool okuba obucupa, mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba yavaayo naye n'avumirira ekikolwa kye kimu ekyo. Yise Kigongo ku lwa Channel 44.